akalulu kansaze bamutwala era tetumanyi we bukeerera naye nga Amerika sikyewuunya nzize mpagira nnyo abakazi era nga bwe biggwa Amerika erinamu abayita ba true Americans ba natives bo bagamba nti ekyabakazi okubakulembera si kyekintu kye baagala ennyo bagiraba nga weaker sex mu Amerika bakyalina ekyo ekintu wulira ono era bw'otunuulira nga tuzze wansi mu Congress Senate oyinza okwekanga nga Congress ya Amerika tewezamu bakazi 20 basi abakazi tebabagalira ddala bifo bya bukulembeze kuba bo bakitwala nti eggwanga lyabwe lyerisinga amaanyi mu nsi kati bagamba nti eggwanga erisinga amaanyi mu nsi ate yo mentality ne wano mu Uganda weeri gwe tulina abakazi abazze beesimbawo we bayisibwa kati no anti kyekugambe tali era anti ka Harris azaakola ebyafaayo unlike other ladies kuba Hillary yajja baani one muddugavu ye senator omuddugavu eyo ndwirayo ki ye prosecutor omukazi omuddugavu yasooka ekyo kyafaayo kike ye senator omukazi omuddugavu yasooka eddogo lyange nakyo kibamba zezempeta eddogo zibamu eddogo nzeeko Megatron ajja kukatemamu tugende maaso ye senator omuddugavu yasooka mu ggwanga lya Amerika okuwangula obwa senator 2 ye mukazi yasooka okufuna seat ku Congress omuddugavu kati ekyampagiza Kamala Harris nzize ngoberera ebyafaayo byazaakola ki byazaateekawo ne kati yali wakyaliwo akaseera ng'akyali ekisanja kimalako nze ennaku gye nnina sigimanyi na muwendo naye bali abasajja bo bagamba okufugibwa amamesa amangi ofugibwa empologomegi oyo nno yali gundi anti philosopher omufalansa Voltaire baali batwalaganya Louis XVI bafilosopher banene bajja ne bamugawo waaye lwaki okyalemedde ku Louis XVI ku mbonyabonya gyatubonyabonyeza lwaki tetumutwala guillotine n'emutemako omutwe naga yinza ogenda mu republic ewali abakulembeze abangi okurepresentinga omu ye be yayita amamese waakiri nsigaza Louis XVI empologoma ki emu kati essaawa yakakati n'Amerika nga bwogitunda abantu abasinga obungi balowooza nti Trump alina byagenda okukyusa naye talina byagenda kukyusa olutalo lwa Israel lugenda kusigala nga lugenda mu maaso ayinza n'okwongerayo deployment ne ssente ezibadde zisindikibwa mu lutalo lwa Israel n'okuzongeza already Abamerika bali mu Israel era recently waliwo abasirikale 12 abattiddwa bagenze okizuula nga kuliko abasirikale ba India n'Abamerika si bwe mulundi ogusoose nga bajja bakwatira abasirikale ba Amerika mu conflicts eziri ebuwalabu n'eziri mu bukiikaddyo bwa Bulaaya Ukraine ne Russia so talina kyagenda kukyusa kubanga America is sworn to protect Israel kuba Israel yatondebwawo 1948 naye nakirabe Trump akikozesa nnyo mu kalulu okuba omukyalo ono era jjukira Benjamin Netanyahu yakyalako mu Congress emabega kaawo ng'agamba nti Israel ekoze kyamaanyi okulwanyisa balabe ba Amerika mu kyombo kya Buwalabu era n'abagamba nti Amerika olunaku lwegamba nti egenda kuva mu Israel Amerika lwegenda okugwa kuba balabe bayo bajja kutuuka ku Amerika era n'abagamba nti yenna president abawangudde akakase nti aleeta budget mu Israel ebangwize olutalo lw'okuwangula balabe baki ba Amerika kati bw'otunula obuzito bwa statements ng'ezo abasajja Abamerika bangi balabira ddala ng'omukyala Harris ayinza obutasobola kukwasaganya buzito bwa bintu kwegati tebakubangako kafaananyi ng'omukyala akutte nuclear triggers mu briefcase atambula nazo nga president wa America tebakikuba okitegeera tekibajjiranga nako kuba era wabulira Trump yakyogera mu ngeri yakujeregerera nti twetaagisa emergency y'amangu oba waliwo etulumbiddwe oba ki mukubire Kamala abagambe mbw akyakyusa pads kyakola statement bwetyo oba okitegeera so
ng'olabira ddala abakazi tebalina independence mu America. N'engeri gy'abadde anoonyaamu obululu ng'olaba alina engeri gy'azala wamu. Azza ajereganya ekitonde ekikazi. Si Kamala nga yekka. Banjazi we yalumbye Condoleezza Rice. Oyo yaliko minisitule w'ebyeru owa America. Ng'agamba nti yakola ensobi nnyingi nnyo naddala mu lutalo lwa Afghanistan. Nti yakola ensobi nnyingi nnyo yakola ngala decisions biki n'agamba nti kati ate bwe baba basobola okulemererwa ekifo ng'ekyo ate olwo obwa president. Nawulidde ayingira n'omuyimbi Beyonce. Ati Beyonce yavayo Beyonce yavayo n'agenda maaso n'okuwagira omukyala naye ate era ne Elon Musk gwe yeesiga naye yali amuvuddemukko ng'asaze naye olw'okuba nti kugambe waliwo bali abayita ba elites the true Americans baatuula era in fact akalulu kano Kamala Harris n'agezaaweza obululu 207 bagenda kayita mu electoral colleges basalewo era nga bwe baakola ku Trump ne Hillary yaweza obululu obwali bumusobozesa okulya akalulu kye baakola ne bayita electoral college eyo gye baakubira Hillary era noono singa amasaza agasigaddeyo gali 34 newe tukomyo labanga ng'omuntu waffe bamutwala ye bamulengeza ati kati kapisiza bubi nino omuntu gwe nafosinze okulonda musajja wattu nagamba nooze namukasande kanooze naye ate kati waliwo n'embeera gye twategeera nti ne mu America babba akalulu. Akalulu ke twalaba aka Trump ne Biden baatugamba Russia yakola kyamaanyi nnyo okubba akalulu mu America kati era n'ebigenda mu maaso tuyinza okuba nga mukazi wattu baamukutte mudda ate kati bojjukira akabwe kali electronic si ke kafa ak'omu baketi bazisamba nga olumala okulonda mudde wali mwenna mulabe babalakamukamu naye kati kali akali electronic kati kitegeeza era naye ngera waliwo ebintu byetwalaba nga bali mu biyumba batiikinga America ly'eggwanga erikwata ekisooka mu kuviolatinga rights ate era ly'eggwanga erisinga obutabaamu democracy. Ali kati abantu abasinga obungi olwokuba bagiwulira eyimba naye tekola bye preachinga ewaabwe enyigiriza nnyo omuntu ne decisions z'omuntu okusinga ate mawanga gye preachinga nti ki ensi esinga okubeera undemocratic ya America. America ke kabe kakiko kansi yonna aka security council bwebe wakula entalo teyeebuuza egenda bugenzi terinda mikono yavuvunga omusango gwa South Africa gwe yalopa Israel okuba nti yagenda maaso n'okutta abantu abangi mu Palestine ne Gaza. South Africa yalopa omusango America neguvuvwa paka kati naye nga abantu 4,200 battiddwa wa mu Palestine. Kati bw'otunulira kati America si yensi eyandibadde awo ng'egenda maaso n'okunyigiriza ekitonde ekikazi. There is no emancipation for women in America. Ekyo tebakikulimba kaba omuddugavu ne bw'oba otambula ku street ne balaba nga otambudde okutte mu nsawo episito gy'owulira ku nkoona ya mutwe yimirira gyayo emikono bw'oba nga agezaako okubuuza abange asobola n'okukuba essasi. Recently twali mu gundi yali egamba nti bakiyita batya ono yateeka evivi ku musajja ono muddugavu paka bwe yamusuffocating anaafa. Black life matters oba okijjukira ensi yonna emabegako awo era olw'omuddugavu gwe baakuba amasasi. Kati abaddugavu bwe basinga okusula ku streets mu America ate agenda okikwata mu Trump tayagala baddugavu. Kati waliwo ne possibility yagamba balya n'embwa ne puusi waliwo ne possibility nti newankubadde bandibadde tebasobola kugumiikiriza bubuyabuya bwa Trump naye olw'okuba muzungu n'akalulu kayinza okuba katambulidde mu mbeere omuddugavu omugezi ng'ate mukazi bawa omubuyabuya omusiru nga muzungu. Kati naabo bakoze eki babaddeyo. So kati bw'otunulira akalulu kano kayigiriza ensi America gyebadde egenda maaso n'okutunda democracy. Ensi nyingi kati zigeze maaso n'okukola ki n'okulabuka. Kyovola ne jjajja wano yabagamba nti mwani yabawa olukusa nti mugenda kujja muyigiriza abafirika democracy. In fact ne President Kagame kyabadde akola ki nga mwewammwe democracy akoze eki abalimye. Lwaki mulowooza nti musobola mu preaching eno kuba kyenjagala hitman byonna weebiri ku America tofuga bisanja bisukka 2 waliwo yabisussa Roosevelt yabatwala n'abayisa mu sematala asooka n'owokubiri ne bamugattawo. Ekyewunyisa no yali musajja mulema naye olunaku lwe bakuba Pearl Harbor Japan lwekuba Pearl Harbor yasitukako mu katebe sekendi za 3
ye president yeko wa America yafuga ebisanja bisukka 2 naye kyaleeta ekyo nti waaliwo entalo nti baite basobola kutegeka kulonda n'omulala eyandikisobodde bamwegayira n'agaana buganyi Abraham Lincoln bamwegayira dde ekisanja ekyokusatu n'agaana naga atagenda kumenya nnono yaki ya constitution. Era oyo Abraham Lincoln yasinga okulwanira eddembe ly'omuddugavu mu America era yasooka okuwa abasirikale abaddugavu engatto mu America nga bagenda ku lutalo nga tebalina ngatto ng'omuddugavu n'okuzaala osooka kusaba lukusa okuzaala mu mukazi wo osooka genda mu kooti nekulayiza nekwaza affidavit ne balyoka bakukkiriza nti kati genda omuzaalemu. Kati ate olwo naye baaganira ddala okuzaala the ancient gundi bano ba Red Indians abo bo baabaganira ddala okuzaala ng'ate n'ettaka lyabwe baatwala lya mpaka. Kati bw'otunuulira akalulu kano omuzungu Omumerica native abayita ba True Americans okulonda omuddugavu omukyalo omugezi alonda omubuyabuya omusajja omuzungu. Kati nga tukireeseeko mu ggwanga eryaffe Uganda. Kati osuubira Trump wanaakikwata mu wagenda bbaawo nze kye nalabyemu nga bw'akiyingidde mu visa zigenda kendeera. Ziyinza obutakendeera. Anti waliwo ekitambula kati nti beetaaga money power. Era Russia kyeri mu kukola eri mujja mu Africa wano waliwo ekibindabinda mu nsi za Bulaaya ezennene nti zigezaako okusendasenda ensi kuba kati Russia yatuuse ne ku extent egamba gwe kasoba ng'okkiriza okuyingira amagye ga Russia bakusasula $5,000,000 omwezi bakuwa ennyumba kasaba kebera nga toyina birwadde nga sukaali lerere oyingira buyingizi Russia free entry free visa. Kati na America egenda esonda money power simanyi lwaki mani oba basonda yaki oba bo beesubira nti bagenda kwekuba mu sematalo sikitegeera naye nga bonna China bonna obalaba bali mu kusonda money power. Ekya visa yinza obutakiyingirira nnyo naye ekiyinza deportation abo bayinza obbaza ne Dubai kyatandise abo bo basobola okudda n'ekyemmanyi era omuddugavu agenda okuyingira America ng'onoonya mulimu guyinza okubeera omuzibu okufunayo kubanga okuva Trump lwe yavaawo Trump yaleka space y'emirimu emitwalo egigenda mu 6 kibadde no tekibangawo mu America abantu abatalina mirimu okulinnya paka mu mitwalo 6 naye ate Biden administration ebadde egeze maaso n'okukendeeza ng'etonzeewo emirimu emitwalo 2.5 naye era gaapu ekyaliwo. Kati abantu bonna bagenda okujja nti mugenda mu America kukola muyinza okusooka okufuna obuzibu bw'emirimu kuba kati batunuulidde nnyo okusooka okwemployinga bano abaliwo nga tebalina era ekibadde kiwagiza Kamala abadde ayogera nnyo ku kyokuba nti baasobola okendeeza emirimu unemployment ya gundi gye yaleka Trump oba okitegeera. Ate n'ekyokubiri Trump ono bwe twadda ku mama kit bye abaana abakazi bakozesa nga bagenda okuzaala Trump yabeerawo yabifuula byakugula mu malwaliro. Trump yatema pension ow'abakadde abasawo bazirwanako baani yabatema 5% ku pension gwe baali bafuna. Kati ebyo byonna obululu bwolaba obwa Kamala abadde agamba nti nze nkomyewo mama kit zigenda kudda pads mbana zigenda kudda pension ngenda kuzzaawo 5% Trump gye yaleka akoze ki atemye etteeka lya abortion onagamba nti ki tugenda kukkiriza abortion. Kati bwe bwobululu bwolabye nga Kamala abadde amazima bw'otunuulira manifesto ya Kamala she's the real president, true president of America. Naye Trump era ddala Trump abadde bw'agenda mu masaza g'abaddugavu eno bw'ayogera alaga nti ayogera bulungi wabula bamuleetera engalo ate tabakwata mu ngalo oba okitegeera. So afunye nnyo challenges masaza g'abaddugavu newankubadde yalina statement gye yavaayo awo n'akola naga twasobya abaddugavu tuli beetondera tutya n'ebirala naye tekyasinkinga nnyo mu mitima gy'abaddugavu mu America tu bonna abafandinga gundize basosola abaddugavu tebabaagala ebyaddala bonna abafandinga campaign ye. Kaboyo Elon Musk ayina ill mind eri abaddugavu era zakiraga lwatu kati n'ekyo kyekiri kyeggamye anti abaddugavu ffe bakatonda. We have the true DNA bagiyita Hiraxilada eya Homo sapiens ate abazungu gye batalina eyaabwe eri coordinated ne ba Caucasians.
kati we are the true gods of them kubanga niwe baali bavumbula kuba ensi mu kusooka yali kitoleeki nga bagiyita Dondwana naye timani olina bwongo kati mukubeera nti bagiyita mukubeera nga baali bagiyita Dondwana twafuna kye bayita continental drift okuviira ddala ku musingi gw'ensi nga guseseetuka oba enjazi kati ensi ne zigenda nga zikola kinga zeeyawula kati races omukaaga ezasooka okujja kuno ekyazeewunyisa zigenda okutuuka ku continents zino 7 continents omukaaga ziri tekwali bantu bagenda okujja ku continent gye bayita Alkuberam basanga omuddugavu kwali kati tebamanyi wajje twava tebamanyi kira bagenda okukebera DNA kazibe zino enviiri zaffe tezifaanagana na zaabwe tetufaanagana nabo buli kimu kubanga omuddugavu yatondebwa n'omubiri nga gwabuzobinga light energy kati omubiri gw'omuzungu tegwabuzobinga light energy kati ate light energy yetuwa vitamin D eboostinga immunity nti kyova olaba omugwe bwoli awo ensiri zisobola okukuluma 10 olunaku notalwala musujja omuzungu emuluma egi n'alinnya ennyonyi n'addayo abazungu abo balaba baagala nnyo okujja mu Africa ekibagana okujja yellow fever gweokuze kutuuka wano ololabeyo omuddugavu afudde yellow fever omuddugavu olwasenyiga n'ekifuba nebiwona nga tomiza eddagala n'omusujja olw'ensonga nti wali si migumu wabula gyabuzobinga amaanyi ago kubanga omubiri gwaffe masannyalaze era kyova olaba abantu obadde omubuuza ekitwambaza empeta kasi oyambala empeta ya kopa oba akakomo ka kopa oba silver necklace zikuyambako okusika light energy eri neyingira ku speed mu mubiri gwo nekiboostinga impulses amasannyalaze agatambuza obusima mu mubiri kati babazungu omubiri gwabwe tegusobola kwabuzobinga light energy kyovola baba immunity yaabwe nafu mu buli kimu kabube mukwano kagube kiba nafu fe abaddugavu wano otandika okufuna obunafu mu mukwano ng'okonya emyaka 6 omuzungu ku myaka 2 omuzungu ku myaka 2 amira viagra abaddugavu bawano bino ebintu bye bagamba okutwalira amateeka mu ngalo mbubitwalira ddala amanyi nekyo yes kituufu naye bba ekikula kyabwe kyekyo nti olwokuba bamanyi gagenda gatako abakazi ate mwagalagaliwa fe beetaaga amaanyi kati era kyovola abakazi abazungu ensangi zino mu kuwasa abaana baffe bafuusemo so bwe tuddayo eri ng'ogyeko ekya racism nti Kamala Harris amasaza g'abazungu gonna era waliwo n'essaza Pennsylvania lyabadde limulemeredde n'okgendayo era in fact Kamala lyali basindikanga nnyo ebigambo ebisosola ng'ali mugundi mu campaign era ndowooza n'akalulu kamaze okusoma Pennsylvania tagenzeeyo kwebaza bamulonze tagenzeeyo kubanga bwe yali mu campaign abakasukanga ebikuta by'amenvu oli kiddugavu gende ne bamulangira n'ennyina omuyindi bingi amasaza mangi so kati ekyo kyennyini nakyo kibaddewo naye lwakuba nti mukazi muyivu abadde amanyi okuhandolinga ki naye bwe bamaze okusoma akalulu ke Pennsylvania yaganye okgendayo okwebaza nga tayagala kudda mu semuki kuba ayinza okujja okwebaza ate era kubeera in fact eryesaza lye livuddeko ne Trump okuwangula kuba eyo awo Trump wayingiridde 60 plus n'amuleka yeno mu 40 kuba obululu badde overwhelming kati n'obawo amasaza Nevada ago galimu ba natives tebayinza kulonda muddugavu ne bwoba oyagala nnyo nkugambe oyinza n'okutambula essaza ddamba nga tolabye ku muddugavu bo babagoba nayo kati ebintu bibiri racism n'okuba nti bali abasajja obadde otya oyo Obama omulaba gwe yajjawo baali bamukooye olaba alonda Obama nga pulezidenti omuddugavu asoose owa Amerika eyaliwo baali bamukooye era wambuuziza ku kibuuzo nga tuli off camera nti lwaki ate bano bagundi baleeta Kamala nga bakimanyi tebaagala bakyala Kamala ono nga bwe nkugambye steps ze zonna nti ye mukyala eyasooka okubeera omulamuzi mu Amerika tekibangawo ate nga muddugavu senator nga muddugavu vice president bafunyemu ekirowoozo nti basobolera okuba akaggi
oba oliawo nga balowooza nti Abamerika baleka batandise okugula ekirowoozo ky'abakazi kumbe waliyo agazeeyi kati no kino nkikugamba nti Katonda n'akikola nga kyamagero masaza 3 Kamala n'afuna obululu obumuyingiza 270 kuba waba ayingidde 60%. Congress egenda kayita bakatwale mu electoral colleges era kakomewo nga Trump awangudde era kyovolaba Trump yerangiridde n'okwerangira kuba akimanyi alina full support eya electoral colleges. Nze mukusinzira mulimu ebintu byeyogera nendaba nga Trump ayinza nga tubagenda muzi alina kino kyayogerako ekyebisiyaga anti kati awe musupportingirako wokawoka anti ebisiyaga Trump ayagala mwana wagende nga agenze muwala akomewo nga mulenzi Trump ebyo abikugambira wano omanye egimu ku misango egimuvunaanibwa kukabasanya baana bato oyo Trump ferani mulimu byayogera nga Kalulu kati yagenda n'ayogera nga Netanyahu aze n'agamba nti ye bamulonde olutalo lwa Israel ne Ukraine alumalire mu 45 minutes naye nga olwakisobola waliwo noono ogundi oba wa Pakistan gwe yagambye nti agenda making sure bamugjayo mu kkomera wa Pakistan oyo Trump bw'atyo ekyali kikyayiza Trump n'okkubwa akalulu kali his overwhelming support eri Putin ne bamukuba akalulu ne baga wakiri katuwa omuddugavu ono awagira atya mulabe waffe era ekintu kye yasoose okukola ng'ajja mu kalulu kano yasoose kulaga nti withdrawing support ye eri Putin ne Russia awo bano ba natives ebizeyizeyi ne biddamu ku mageneka omanyi America teri unlike Uganda erina abavubuka bangi ate America erina abakadde bangi kati ate abakadde ba America be basooka ku poll we balondera bukeera ku makya 12 weera buti kati ate abavubuka mu America ebyokulonda tebabikola ki tebabifaako oba okiraba kati n'ekyo nakyo nekireeta obuzibu naye nga Kamala Harris akyali mukazi muto ate era simusuubira kuba nti 50 something kiri kyo kiri mu 60 abazungu balwawo ate ne baba bazadde bazaala omu oba babiri ajja kuzaala amagezi alina mangi ate ne sitayiro ye yeeyiyo ayagala nnyo okwambala ebintu nga tebiweebuula oba okitegeera tulindemu paka nkya naye era ne bwekakyuka era bagenda kasindika mu electoral colleges era batajja kukola ki kufuna mukisa gukola ki guyitawo kuba yo nga America okuva lwe yatondebwawo in fact yakafuna ba candidates bana abakazi abazze besimba kuba president naye nga era tebayitamu naye nga ate bafuna overwhelming support kubanga Trump yafuna obululu 3 ng'ali ne Hillary n'afuna obululu 280 omanyi kasitoyingira red mark etandikira ku 270 kiba kitegeeza ono ne bwafuna obululu 3 kiba kiraga nti obululu bwenkanyenkanye awo mugenda mu electoral college naye right now Trump ayingidde 260 ate ono akyali mu 2 meka kiba kitegeeza tanayingira red mark kyovola balaga nti Trump akalwaleka yakoze eki naye singa akola gundi n'ayingira red mark kale kiba kigenda kwongezayo ennaku nga 7 naye era Trump aba ajja kukola ki ne mu electoral colleges aba ajja kulya akalulu kyekiri kye nakugambye nti America is not democratic. Are we going to be affected? Akalulu ka America tekalinawe katu affectingira ffe wano nga ndabaza 2 deportation ekyokubiri kati manya kano visa zigenda kendeera ekyokusatu baganda bafe bagenda okusaba obuddamu eri ogendedde kwa sayiramu yabisiyaga togenda funa bakudizaawo kati ekyo omusajja tabyagala ebyo bira byombi ne bwe yandibadde Kamala nga yazeera ibadde bigenda kalu ezo ze bayita government policies tezisalibwawo president naye ekya deportation takiriimu nnyo era policy weziri anti labayo bwe bajja mu campaign talina kyagenda ku implementing ate ye congress kati wano Museveni omulaba omanyi lwaki gundi bamukubizaake bamukubya ebikonde ebimutta kireega omutwe Museveni talina buyinza bu implementing kintu wano paka nga parliament ekimusindikidde wulirako enkugamba tontegedde kati oyinza okunzikiriza nkutegeeze kati nkutegeeze waliwo kukujjeko ku myaka naliwo
bakola batya president wa Uganda nga yagambye ayagala kino ne bwe mweyambula kati kyekyo kyotegeje kati tuli kugundi yemu nti ebikondo ebyemwanyi bagenda kulekana zakali ku kitanda singa nno bakikudde amanyi singa bakikudde amanyi President Museveni Parliament eyina obuyinza naye abali mu Parliament bakolera ye okategedde era kati ebikondo ebiriyo bye byenkugamba nti eteeka oba okuimplementing etteeka lyonna lisooka mu Parliament ne liryoka ligende wa Museveni neryoka efuuka ki bill tubakuba ne bamemba ba Parliament abakolera Uganda amateeka mangi singa tegakyusibwangako ekkomo ku bisanja ekkomo ku myaka kati mwanyi nga tuyina bamemba Parliament abakolera ki kati kyekimu ne mwame abaana badda ku social media ne bavuma ffe bannamukasanga Ssekinomu balalu bali mu kutumalirako budde balalu bakyusa ekkomo ly'emyaka twaleekaana twayogera byagaana gwokimanyi nti lwebakyusa ekkomo ly'emyaka badda ku byennyanja buli memba wa Parliament yagenda okujja mu kaseefuka we batereka egundi ng'ayinawo ssente amaanyi ge batadde ku ffe bannamukasa ogamba nti tuli ba state agent balina gateeka kati kyekiri kyegambye nti Trump ne Kamala basobola okulingiza mu government policies ne bamanya nti policies ki ezigenda okujja mu myaka ebiri mu maaso oba kitegeera kati ye najja n'azikozesa mu campaign naye ng'akimanyi bulungi zigenda ku approvingibwa ki Congress nti oba Kamala yazze kyekiri kyegambye nti Congress yasalawo nga bwolaba wano Parliament yaffe lwakubayo baagigula singa ebadde ekola yandibadde nga Congress ya America amateeka gye gayita kuba America eri ku federal system of government nti buli state yeetwala yokka kyova olaba states zibeera ne governor ne senator oba senate bwe zimala okuteesa nga zisindika ebirowoozo mu Congress eyawamu etwala America yonna ne baleeta amateeka kati Kamala ne Trump basobola okulingizako mu policies ezo ne bazikozesa muki nga member Parliament bajja nakugamba genda kukolera ekkubo naye nga yalingizaayo ku makubo agateekeddwayo gagenda kukola ki najja nakikozesa mu campaign mugenda okulaba ekkubo likolera nga ono tajja kuvaako naye nga yalingizaayo kati kyekimu ekyo Trump kyabadde akola ne Kamala buli omu abadde akola ki alingizaayo najja nakikozesa muki naye nga already nze mpadde mpagira Kamala kuba nasooka nendaba sapoti yamuweebwa Abamerica naye okutandika kw'okugwa kwa Kamala yahandolinga bubi obugenyi bwa Benjamin Netanyahu awo Abamerica ne batyamu yahandolinga bubi kuba Kamala ng'omukazi yalaba abantu abafa Gaza n'akwatibwa ekisa kuba yatuuka n'ekiseera n'akomentinga nga South Africa eroopya America n'akomentinga statement egamba nti yalaba abaana abato nga ennyonyi ekubye ennyumba y'abazadde baabwe nga buli awo bukaaba nga in fact yagamba nti baali balamu naye yalaba nga abatalina bulamu they were lifeless kati abanene mu America abali mu lutalo olwo ne baga ono ani gwe tukola ki gwe tuleeta asuula ty okuvaamu statement bwetyo era ne bwera yayogera nga bali mu Congress ne Benjamin Netanyahu yali nga amubuuza olutalo lwe Gaza ogenda ddumalira mu bbanga yakyesibako nnyo ate nga America olutalo lulinamu interest nti gwe yadde olaba nti Israel eri mu kulwana naye America ate yesinga okufuna ssente tolaba Ukraine nti Russia yeekuba Ukraine naye ate bwe tunaatuuka okuzimba Ukraine America egenda kufunamu nnyo singa Russia nti kampani ezizimba kampani ezikola ki ezigenda okukola enguudo zonna zigenda kuvaawa mu America kyovola America eteekamu sente nnyo ku opposition ekimanyi zigenda kuddira muki mu kuzimba era kyovola baakulagako ne ku bifaananyi nga abasirikale ba America bali mu kubba amafuta mu Syria eno beefuula nti balwana eno basokoola beefuula nti balwana eno basokoola bya bugagga kati Kamala ezo statements zeyakola nga Benjamin Netanyahu akyadde mu Congress yalowooza zigenda muwa sympathy vote eri Abamerica kuba ebiseera ebyo nga Benjamin Netanyahu ajja amasaza mangi abantu beekalakasa nga bagamba stop war in Palestine kati nalowooza bwadda ku support y'abana abaali baze n'ebipande ku makubo kumba agenda okuluzinga omuzanyo era awo akalulu ke weyakola ki wekafiira kati ate ekyo ki Trump ne kiraga nti nze siyinza kuva ku Israel kati olwo naaba nga afunye ideology yaba the great fathers of America kuba America eyo giraba efuuka the United States of America oba owulira ekigambo kye bayita ba Masons
oba owulira ekigambo kye bayita ba local affairs, abo be bannannyini America. Era okufuna kaadi ya America nga bw'olaba ndagamuntu ogigula kwabo kwegamba osasula okubeera mu America, United States. Naye ate America entuufu yasigalawo nga ssaza ddambeera gye kali bakayita America katono. Ne United States of America abasajja bajja bagula amasaza ago ne bagagatta ogabeeramu oyina gasasulira. America is not a country. Eri business y'abantu. Era bebo boolaba batuula mu electoral colleges be basalawo. Kyovola bwe bakuba Twin Towers mu America mu ssaawa 24 eryato lya America USSR eryali e Mombasa lyali lyamaze okutandika okukuba Afghanistan nga ne Congress tenatuula, Security Council United Nations tenaba walukusa. Era buli yagigambangako nti America lwaki okuba Afghanistan ng'emugana naawe jangu mu ddwaniro gende mabega wa Afghanistan. Ndowooza okatege bali be basalawo buli kikolebwa. Era lunaku lwe buli kya ne bagamba tukoye Yoweri Kaguta tajja kufuluma mu State House ntebe. Era abantu abasinga obungi batunula Israel ne balowooza Israel. Anti kati kankugereza ku Israel. Abantu batunula Israel balowooza Israel yerwana. Okimanyi Uganda eriko gundi Russia. Kati kino nkikubuulira. America ng'enajjako Museveni n'akatayi tekasala. Walaba engeri gye batta president wa Iran. Golooza Iran ne Russia. Russia yagala Iran okusinga oba yagala nnyo Uganda okusinga Iran. Batta president wa Iran. Anti tewali agenda kumuyamba nga bamukuba. Ojjukira Idi Amin Dada. Idi Amin Dada abawalabu bawamba ennyonyi ya Israel nga banoonya we bagikweka. Amin abagamba mugireete entebe. Israel yayingira wano nga abawalabu abakwese ne Iran ye yaliko era. Tewali yadde yamukubira kasimu kumubuuza owaye kiri kiti eyo. Nkugambye batta president wa Iran. President ono omukulu abadde akuleba Hamas bwe yali azze okuziika president wa Iran naye ne bamutemulirayo. Ezo ensi ekikyasibye jjajja interest za jjajja Abamerika ze baagala. Naye bwe lulikya osobola okufuga emyaka 10 ng'oli ku interest za jjajja. Manya z'abasajja bwe bakutuma e Congo ogenda, bwe bakutuma e Ethiopia ogenda. Muddu awulira. Okategedde bwe baga nti Kenya eyo ng'etuyitiriddeko ng'ogenda, Central African Republic ng'ogenda, Somalia ng'ogenda. Ezo ensi zonna zekugambye ensi kyetali mu magye ga Uganda nga irwana. Gwe baga Uganda ezo entalo erwana zaayo ezo ntalo za America. Kati kyovola jjajja tasobola agenda kufiirako okwo. Omwana we yali alumbya America. Yamuyitawo naga weetonde. Nalinda nagamba ne Katonda wa. Naye gomanye bwe nasanyuka. Sizukukangako ssaawa 10 ez'ekiro. Bannange nalinda anti bwe yayogerera ng'essaawa 24 ziggwako ssaawa 10 ez'ekiro. Ssaawa 10 ez'ekiro nali nsituse zigenda okwera ndabayo zigenda okwera 11 nga ndi nsambya. Ndaba SFC bwejjamu ngenda okulaba nga wali nnomo kikigwinze baye essanyu nayina. Kati abasirikale omusirikale wa Uganda ne bwe yandibadde omu n'agenda n'emmundu kwembase wali. Kyawadde kiggwerawo. Singa Yoweri oba ali Mbalala oba singa ali China. Gomanye nasanyuka nenkola ate nowewuunyi ate bano bakomuledi abanupu bansobera. Ate omuvubuka bwavuma muvume. Wa Muhozi support kubayi negenda okulaba komuledi ate bavuma muvumi nengalaba omwana ali mukola byamagezi ate bobo. Omwana ali akola ebyafa nze nali njagala polisi ya Uganda bakitenda akamanyiiro. Gwokimanyi kwembase ya America n'emmundu. Gwokimanyi tukola oli natandika okwagala Muhozi. Nange Muhozi ya kuba kimanyi olunaku lugenda ku kyolu akoleyo ekyobugezi. Oyo omwana olunaku lugenda ku kyalumu atukolera ekyobugezi.
yali akoledde ku ddala lya diguri kati agenda kukolayo ekyoba profesa nali kyenjagala nga mbibazeebazeemu kuba newe batandirumbye ne bagenda bugenzi ku kitebe ne bakisalako nga tebalina gwe balumiza kati kankubuulireyo waliwo ekigambo mu policies ez'ebyokwerinda mu gavumenti zonna waliwo ekintu kye bayita ebikolwa eby'olutalo acts of war. Eggwanga lya Uganda ne bwe likwata wa LDU n'agenda ku embassy ya America n'emmundu. That's an act of war. Oba America era zinagamba ono omwana abamuwa diguri bamuwa ntono baali bamwongerako obwa profesa. Nzeno omwana oyo n'omulaba nzaza nkolera ebintu byenjagala. Yagambako Kenya eyo nti agikubira mu lunaku lumu. N'asaba kitaawe agenda agikubemu. Yagamba ya training z'amagye agasojje mu lunaku olwo. Kati gwoli awo oyo mwana yakolako laala eggwanga lyonna ng'agamba abantu ajja kwesimbawo naye ng'akimanyi bulungi kitaawe naye ajja 2026 tiwabimanya ekisinde kya Piero yo tiwakimanya eggwanga lyonna kati bwe yamala okwetola eggwanga lyonna n'akola birthday eri yenyenye emiti kitaawe n'ate namira nago waayi kiki ofaaki nga siba ali serious nze mbagambye oyo ate bamunyumiza nti bw'ayingira bw'ate ewantu mwenna munywa endigi nze nkugambye kakomaawo bitimani nyenye entebe kukya embassy we natandikira omwagala era kati naye batukola bubi nali njagala just basindike akapoliisi kamu bano ba Uganda mutumanyidde nkugambye ekyo yakola kya degree level oyo mwana agenda kukola ekintu bepanke basindike owa poliisi omwagende ku embassy ya America wali eri oyo mwana agenda kukola ekintu ng'alingala wali ensambya ne mundu egi oyo mwana agenda kukola ekintu ng'alinga alabikiddwa Katonda mumulinde ng'alinga alabikiddwa Katonda omusajja gwe baali beepikira mwali mu Kampala mwali yabadde yagenze kulondo bayakomyewo namulaba ne kwolwo lwennyini Yoweri ng'atudde naye banyumya era omwana bamuyita neyeetonda ne bamuyita naye nombo ag'omukuubo Semujunganda yagamanyi Semujunganda yatugamba mbu omwana yali aganye n'okugenda okwetonda Semujunganda gwe eno ngana amajega Uganda ge ba trainees jeni kati kino obwana bwa America bakatandika bakatandika training abwe butukuba jeni kubuulire tandika okwagala muhozi bugenda yasuze ku side oyo mwana agenda kukola ekyamagezi so akalulu kano yadde kakyampisizza bubi neera siina ssuubi naye kyemmanyi Kamala agenda sigala mu gavumenti anti siti ewa senate ekyaliyo wano akalulu kakkuba enoddayo ate era ajja giwangula president wanene naye ajja kusigaza siti ye nga senate zino zi sanctions ze bateekako abantu be Uganda ba Evan tebajja kulinnyayo tezigenda kuvaako ate bagamba zaavaawo Trump ayinza obiyingira olaba n'omutabani yagamba ngenda kugoba ambasada wano era zaalemerako ate n'omutabani ayinza okuba naye baagimuteekako nga neta kyasobola gendayo ekyo kyeyakola ekyo kyeyakola naye takyasobola gavumenti ya America eyina ebitongole byayo FBI eyina CIA Homeland Security kati ebyo ebitongole bikesibwe bikubamu tooki byebirikomendi nga nebigamba omuntu ono nono okusinza ku kyetulabye tebadda kati FBI yeyagaana bano yeyabagoba era tezinavaawo kati sanctions zino zivaawo zitye balina owandiika ne beewozaako sanctions ezo okujjako bwe baba bakuwadde ebbanga limala kuggwako nga bwolaba Kyagulanyi bamu emyaka 10 lyaggwako yakkiriza ebisiyaga teyakkiriza naye bino ebyabbugumu ebyayingira ebya politics biki abantu berine jjukira baali bafuna looya ng'akikwasaganya tugende empola tugende empola omanyi gyali gyaki anti yali agamba nga wakanya ebisiyaga kati kitegeeza yakkiriza abazungu tebalinga baddugavu amazima gabe mazima amazima gabe mazima kati olaba sanction gye baateeka kwanite
tebagimujjako nga bagala agenda eri ayogere n'abantu be. Nani n'agenda tudde Kalulu jeni omukazi gw'ofaanana Kalulu kamukubye omukazi takozesa teyesiga kizigo omukazi omuyivu better place omukazi omuyivu waliyo ebisajja eby'omutima emibi mu Amerika era bye bifandinga entalo muno mu Africa bye bifandinga entalo mu Buwarabu byebyo era kyova olaba Amerika ezeetambulira mu ntalo kati gwe weebuuze nze bukyantandika kutegeera Amerika erwana paka kati gwe leo baddekawo Amerika nga terwana era bwemala okutabangula Bulaaya nezigwayo nejja netabangula Buwarabu nejja mu Afrika byansikirano naye nabo bankwe baatuula wano emyaka 68 baatufuga wano emyaka kyokka waliwo n'etteeka eryayisibwa mu Berlin Conference nga ligamba ensi yonna erivaayo neewaabira ensi eyagikolonayizinga oba eyagifuga obumbula ng'ebbanga ensi eyo lyeyamala mu nsi eyo terinaggwaayo bagenda kukulirira sente zo zonna ne bye baatoola byonna bajja kubizza naye Bungereza eguliridde buli pulezidenti azaabeerako okulemesa looya yenna oba munnamateeka yenna okuva mu Uganda ogira opeki omusango ogwo kati tetwakatambulako 5 wabula emeka okwera 68 nene otulaba mabirizi baloopa bitaliiyo sente ziri awo Erias Lukwago Muhammad Nsereko babimanyi munnange Haji yalya Haji kozi Noldini ya akansirike Noldini ya kirimu nsirise Noldini ya kirimu kante kankubulire Trump buli kalulu kabaddemu kabadde controversial akahirale kali controversial akobama amanya Biden kali controversial ne kano aba agenda kufuluma afuuse president wa America wa 47 bw'aba alidde anti bo tebabala nti olw'okuba waliwoko boddambo bakigatte era oba mulala kati kyovola agenda fuuka wa 47 newankubadde luli yali wa 45 kati ne bakamukuba kati ajjanga wa 47 ena 5 naye tulina ne gye twagaba egy'obwereere kati bala 86 paka 95 nga bakola constitution kati naawo 95 ne tujja 96 mu Kalulu paka kati abaana bazadde bannaabo akalulu ke Uganda okusobola okubeera fair nga kali independent katya simanya I don't know anti kati nga kakyali under government the ruling body tewali kisobola anti kati obuzibu bujjira era bajja kutuvuma ku internet ntitulete ebibuzo obuliri obuzibu bujjira nga fete tulina buzibu tugenda mu Kalulu nga president akyali president ate mu mawanga agalala omuntu wabagenda okwesimbawo kuba president alina stepping down vice na taking over naleka buli kimu kati netugenda kati wano zezikola ate yako kati okyali kwebyo nammwe abamwesimbyeko n'abagabirako n'abawa n'obukuumi mbu n'aleeta omulamuzi nga yeye n'akwata abadde sabulamuzi n'amufuula akulira awagenda okubalira obululu wawe kati ekirala akuwa sente nga tesobola kusindika ba agenti aluwa kukuumira Kalulu kiryandongo kati bwobuzibu era zibenaola Bobi Wine ng'agamba nze akalulu akange ngenda kukola gundi yange polling station ya naseka n'oggweri n'engweri nengamba ekola terina bagifiidinga anti teyiza kukola nga terina bagifiidinga kubanga abaali basobola ogifeedinga baali Kampala wano wokka wewaali ba volunteer kati bwe tudde ekiryandongo bwe tudde Rwakitula bwe tudda okufacilitating omuntu yekka agenda ekabule meido omanyi sente mmeka okutuusaako results mbwangu jjukira bajjako internet na biki nga zirina kujja manuwale alina kulinnya taxi oba baasi kati ekabule meido baasi oba zigendayo 4 mu wiiki kati nga Bobi alina kupangisa chopa olaba gundi hitman bana abana singa batereeza kuba kati ennaku zino nga tuvudde mu byobululu bwa America nga tuzze mu byawano
abaana balowooza nti ffe ba YouTuber oba ffe abatakyali ku mainstream nti ffe tubuzaabuza abantu ne beerabira nti ebintu already byaliwo ffe tetulina kye tubikolako kyamaanyi president agenda okwesimbawo ng'akyakozesa ne ssente za gavumenti z'omuwi w'omusolo onoonya campaign which is wrong. Kati nze olaba nosooka na steppinga down nga ssente z'alina okukozesa ng'anoonya akalulu talina beera ssente yaffe ya muwi wa musolo. Gwe bakwenye naye nze waliwo ekivubuka kiri South Africa n'ekisajja ekirala kiri Turkey mweyita ba comrade naye muddidde abantu mubanyigiriza ife wano YouTube bwe bulamu bwaffe mwe buli muntu gwe mulaba alina kyafuna mulw'okuba wano by'abalima okufuna yalya naye ssebo mukulu gwe ali e South Africa naawe ali e Turkey ani gwe mwali muwadde ssente n'azigaana nze newunya omuntu ali e Turkey okubuukira kasuku nga kasuku yali akutte emitwalo 25 n'azikusindikira ng'ayita muli lupazo ne mutuuka ne mugamba katubalagirire engeri gye omutima omubi ogwo gwe gwagoba abantu mu Nuupu muli ku mwana yava Luweero wano ategesa akavuluke kali ku Serena mumwogerera ebigambo mwayogerera wano omusajja ono owegundi wani ono bba wa Namatovu Irene ne bamu yalya biki naye twatukwano kumanya omusajja n'ayogera n'oluzungu lwali lumusse Katonda agenda emulago tebaswala ngenda okulanga yammwe abantu bangi bavuddeyo bwe bavaayo ate mmwe aba balwana kati tetutegeera mwagala ki nze sirabangako vidiyo ya Kasuku ng'awagira Museveni gwe wali ogirabyeko nga Kasuku awagira Museveni kuba nze ate nze ndaba bwe mugamba nti Kasuku yasasula kutuwa biboozi bitujja ku struggle bitujja ku struggle mbuuza biriwa be baleeta alien skin abo naakuba emyezi nga3 alien skin tuba twakawumula alien skin Salimu Sale yafudde nze suulinako Kasuku ng'aleese ekintu nekidaivatinga eggwanga nga bo bye baleeta nakulabye nga bakuta Kasuku nga bamutadde wano ng'oli wano kati ng'ali ati namuka kwega inze fe njagala tubagambe kino ife Kyagulanyi tumuwagirira Uganda ati kubulira enjawulo eri wakati w'aba YouTuber ne ba comrade Kyagulanyi bamuwagirira wa tebalonda ate ne sente zibabeezawo ate ziva eno kati obuzibu balina bw'asaba omuntu eno n'atamuwa yali eri oba ekitegeera ne muteeka Kyagulanyi mu kaseera akazibu nze kankubuulire singa tebadde byo biboozi bye baatadde ku Namukasa bye baatadde Kasuku bye baatadde ku wandyabeko ka vidiyo ka Kyagulanyi nga kabaka amuyita katunudde eri naye kati abalumwa Kasuku nabo bagamba katukateekeyo tubalage Namukasa kabaka alina amaaso abiri nga nze yabadde ayambadde ekkanzu najja ng'alinnya amadaala Kyagulanyi ne yeeseetinga n'asembera n'okwo kabaka teyateganyadde okulingizaawo bw'ati naye ngoloza kandivuddeyo ka vidiyo ako no kyetwogera vidiyo weeri etambula naye baani abaleeta entalo nze nkugambye entalo ze naakalaba ezaakwata eggwanga lino katono lyako omuliro Kisekka watandika olutalo lwa alien skin nakulu bakuyita kulakira n'okwata liri pazo lonna omusajja yava ewa era akaayi wo walemeseza struggle era yabamulangira mbu liri pazo ali abantu Kisekka yabyogera naye kati alemesezawo struggle ovudde awo obuukidde Bruno K ovudde awo Nambooze ovudde awo
Lutaaya Geoffrey ovuddeawo Kasuku nzeete ekyakasuku ekyakasuku kyammazeemu amaanyi naye nze kambabuulire nze Kisekka Lumbuye bwe mutampa ssente gavumenti bw'enaazimpa nja kuzira kuba mwe muganya okumpa nabo batuwe nalindako bwe bampa namukasojo nalidde eza Nuupu okategedde kuba gavumenti yali okitegera kyegamba bwe mba temwagala ba YouTuber bwe ba tebagala nindako bwe mulanga temwagala ba YouTuber mutugule lwaki okugula mukolekera gavumenti lweyi nze nagambamu kuba nze kambabuule nze ni mwagizi wa Kyagulanyi naye natugesane neebuuza lwaki abayimbi bonna batudduse tusigazayo King Saha Big Eye oyo naagenda bwadda Kabako neŋŋamba kiki ekitulemesezza ba Juliana balina following bali awo ba Irene Ntale oyo Spice Dana yayiirawo Kyagulanyi omubiri Spice anti yagenda munange n'alimba ku kivulu ky'omukulu zino regional gundi zegambye nebaga niyo omuntu asasudde okukola omulimu ate ali ati naye Kasuku tasasulwanga nako kukavalinga mukolo oba kintu kyonna kya gavumenti ebintu bya gundi yali bandirinze mu campaign ate ne campaign zineno hitman eziraba zetugenda okukolera ninza nze okukolera omuntu campaign ne mundaba ku campaign y'omuntu naye nga ngenze kasente ffe tuliwo okukola sente tunaalya mwe bwe munaalowooza nti struggle gye tugenda okulya mulimba ffe tuli ba mimwa gyaffe tulya ku mimwa gyaffe bwe mba mwagala abantu bagenda kujja tubakolere zi campaign zaabwe tubeere ku zi campaign bagambe nti ndi wagundi naye nga ngenze kukola kasente buli muntu afuna following gwe muwalana ekifo ky'okuzza Kasuku mu kyama mumusindiki kati mumulabisizza bamulabe bamuwe